Sededa ye mukulu oyo gobayita Chagga abamujjukira obulungi omukulu oyo yesobodde okubatenga lesa albamu ye wesobodde okubatenga etambula enyimba 10 bweddu era nga kuliko obuyimba bungi obusobodde okubatenga bunyumira kuliko akayimba kekubina omukulu bamuyita Weasel Pallaso akayimba bakayitandagire waliwo akayimba kebayita Sheri yakayimba ne mwana mulezi bamuyita Sama Soja waliwo akayimba Dalumansa aline Pallaso waliwo akayimba oli muwanguzi kwata woyagala yani buyimba bungi nnyo omukulu ono Chagga bwasobodde okubatenga azze nabo era nga albamu esobodde okubatenga yagituumye yesobodde okubatenga agitumye 100% Chagga yo yesobodde okubatenga agituuma omukulu ono gwakutegeezaako ye mukulu bamuyita Godfrey kyagambiddwa bamutegeera obulungi buli muyimbi yenna mu ggwanga wanasobodde okubatenga amukuteko gamba nti ba Pallaso ba Chameleon Ready and Weasel bonna asobodde okubatenga bataddeko ettaffaali mu mbeera nga yasobodde okubatenga etambula over the weekend olunaku lwali ndowooza wiiki ewedde yali ku Pearl of Africa Hotel yasobola okubatenga alaunchingira albamu yeeno era nga albamu ejjudde ennyimba 10 omukulu ono nga bwe kutegeezaako yali ennyuse endongo 2018 n'ategeeza nti okuyimba akunyusa asobole okubatenga adda mu kumanaginga abayimbi ab'enjawulo naye nga omukulu Chagga yasobodde okubatenga yakomawo ne band bagiyita Troops Band yalina omukulu bamuyita Henry Tigani oyo gwakwatagana empolampola kubanga batambuza ebintu byabwe akadde kano amanaginzeeko abayimbi ab'enjawulo Liam Voice asobodde okubatenga amukwasaganya mpolampola paka n'akadde kano wadde n'abala bannya bamukwasaganya naye nga bannya basobodde okuba atenga bamukwasaganya omukulu ono era nga omukulu Chagga bamutegeera nga yali placing omukulu gwe bayita Jeff Chiwa managing aba Good Life obudde obwo abamutegeera obulungi yasobola okubatenga ali placing aba Good Life omukulu Jeff Chiwa nga bafunye obutakkaanya omukulu Chagga n'asobola okuba atenga yayingirawo mpolampola n'asobola okubatenga atambuza omumuli 2018 basobola okubatenga bafuna obutakkaanya n'omukulu abajjukira Weasel yasobola okubatenga yogera bingi nnyo wabula nga omukwano gwabwe gwasobodde okubatenga gwakomyewo buto nnyo ne gusobola okuba atenga bitambula woba teweerabidde omukulu bamuyita Moses Radio yasobola okubatenga ategeeza nti omukulu ono gwe bayita Chagga yasobola okubatenga abazuula yabatwala ne mu Good Life era ng'agamba nti radio okubatenga radio mwamulaba Chagga kyekyali ekitiibwa kye era nga lyamuwanya ekitiibwa Chagga. Big up on yourself, Chagga, big papa. Large up on yourself, your mafia, start me business. And that's why, by the way, people even like ask Chagga, which people keep saying, the story, Chagga, that's those owulidde Moses Radio nga wa respect omukulu gwe bayita Chagga kati Chagga asobodde okubatenga kwa releasing album y'ennyimba 10 nga bakutegeezeza era ategeezeza nti akomyewo olw'ennyimba nti nyingi ze bakubye ennyimba ze bakuba za kiyita mu lujja nnyimba za wiki 2 wiki 3 n'agamba kakomewo asobole okubatenga akwata mu ndongo eno kubanga abantu badde bakaaba wuno Chagga Big Papa bamuyita kyagambiddwa bagira music omulungi kubanga si music yenna nti mulungi waliwo n'ensonga yadizaamu abantu nga ffe okuyimba nga tulina music gwe tuwulira nga tasaanidde okitegedde ng'ate tulinayo obuyimba bwe tusuubira nti busaanidde so bawulirize bakompeyaringe then bajjemu ki kubanga mpulira music ennaku zino abantu bayimba ennyimba ne zimala wiiki 2 ku chat naye olimba liba terulimeti kumala weeks 2 oba 3 naye kikyoyimbyeko omulamu ogwo gumala bbanga ki nga gukyaliwo oyinza okuba oyimbye ku trend nga ennaku 2 ndowooza owulidde Chagga ekyamukomezezaawo nti abayimbi ennaku zino bayimba ennyimba za wiiki 2 nnaku 3 bayimba kuki mu mbeera eyo n'agamba nti kakomewo Chagga gwe kutegeezaako yaliko mu Lion Island bafuna obutakkaanya ne Chameleon ndowooza 27 naye byonna ndowoozamu abitegeera ne biggwawo mpolampola beekuba n'ennyimba naye byonna ne biggwawo akadde kano era basobodde okubatenga bakwasaganye omukulu wuno ategeeza nti embeera bamubuuza nti studio gyasobodde okubatenga albamu eno ennyimba 10 akadde kano mu obudde bwa covid okoze otya ategeeza nti studio wabagenze wabbawa bagenze wa Pinani wabagenze mu studio yonna tewali ayinza musaba ssente olw'embeera nti buli ba producer bonna abayimbi ab'enjawulo abakutteko ate nga abayimbi abasinga balina studio ba producer abakutteko era nga studio albamu eno yagikoledde ku kitiibwa kye yakola mu ndongo legend ate ekyalo ky'okuspendinga ssente nze sikyaspendinga ssente nnyingi mu kufuluma music kubanga buli alina studio ampita papa ababikola ebyo byonna abamu nali mbayambyeko samoya kibabeerera kizibu nnyo okunsaba ssente nga nyiza okukola oluyimba okitegedde kubanga ne bensanzewo boproducing balaba ng'olese papa mu studio oyo bonna bakuŋŋaana
nti nina ejjinja lyembanga ttane ne ku studio yo sekya sente sirina nyingi nnyo ze nsipendinze. Ndowooza owulidde Chagga yaganga ategeeza ku alubamu yeno gye bayita 100% Chagga yo wasobola okuba ate nga atugamba nti alubamu eno ategeezezza nti tasobola mu kuba ate nga afuna sente wabula okuba ate nga abajjukiza erinnya lye bayita Chagga ne music yasobola okuba ate nga akola ow'ekitiibwa abakomerezaawo okubeera nga temuwuubaala. Ffe twatandika okuyimba nga tulwanirira tufuuwa ng'era oddeko eno bakanjiyeyo statement eno nenfuuyisa ku ki kubanga edda twayimbiranga mu tracks nga tuyimba mu Sabrinas mu DV8 naye nga kati ng'olina okunoonyayo akana tiisa osobola okufumbwayo sente. Kati abantu abalina egundi ng'eyange omusingi ng'ogwange tetwayingira mu music tinsuubira ebintu byonna bitusanga busanzimu okkubo nti kino kikoze eki era olaba ne mbadde nyamba abayimbi bangi nnyo wayinza wakimbuuzaako nenkugamba ankolera bwereere sibe nagamba lwegenda obabuuze wonna buli gwe wali olabyeko ng'ayiseko mu mikono gyange gw'omubuuze nti Chagga yakusaba sente mmeka. Ndowooza owulidde Chagga yaganga tubira ku alubamu y'empya era ategeezezza nti abadde amanaging abayimbi nga baliya mu voice abayimbi abadde abayambako okukwasaganya endongo aba Good Life Radio ne Weasel mu mbeera y'okuba ate nga atambuza endongo. Ategeezezza nti emirimu gyonna akyagitambuza era mwabagamba nti yavaayo ewa Weasel n'ennamba eri ku Facebook ya Chagga yaga kati bamugobadde era tekigenda kunzijjako kiri kyakukola ki kubaako gwennyamba kubanga kyo kiri mu nze era newenva wano era ngenda ku studio bendeseeyo benina okuyamba era gye bali kubanga kuno okuyimba is passion si competition era sirina nti gwe nkomewo competinga naye nze nkomezaawo ddoboozi lyange mu bantu baliwulireko abalinyumirwa buli muyimbi yenna mulina gwe nali mbaddeko naye buli omu ndi naye abamu tetukyali nti tuli mu active management naye tuli bamukwano kubanga waliwo n'abagamba nali nyombyeko nebubize bubi nnyo era abamu mwabikwata naye neokugulawo page za Good Life kati essimu eriko ogikubako evugira mu nsawo yange kitegedde naye ngaoyinza okuba tonsanga naye buli lunaku nali mbaddeko Million Island nenjivaamu naye ng'ate era onsanga ne Chameleon. Ndowooza owulidde abannamawulire basobodde okuba tebamubuuzizza nti Jose Chameleon nga tebamulabyeko ku alubamu launch eno oba omukulu bawita Weasel Manizo yategeeza nti Chameleon alina alubamu ye gye bayita Chameleon anytime bagita King Jose bagita King Joseph eri bwetyo okuli ennyimba ezisobodde okuba ate nga zaze yazzeemu bw'ati buli omu alina ebintu bye eno yabadde press release yange kwatagana n'abapress mwabazi ne Chameleon alina alubamu ye Joseph era naye ajja gikola mu time ye kakati ate obadde oyagala gye abeere ku hype yange ate nga naye alina ebibyo byajja obeetaagisa oluvannyuma naye nga wagenda kubeerawo ne listeners party wagenda kubeerawo listeners party nja kuba tuba updatinga egenda kubeerawo in 2 weeks ne listeners party kujja kubeerako ne video premiere ya one of the track video bali tennaba kuba ready so tujja kuba tubabuulira listeners party ye mukulu oyo gwe bayita Chagga yo album bagiyita 100% Chagga yo albamu eyo kuliko ennyimba nyingi nnyo akayimba bakayita ndagire waliwo akayimba nalumansi akoze ne Pallaso waliwo akayimba oli muwanguzi Chagga waliwo okwata woyagala nyimba nyingi nnyo ennyimba 10 wasobodde okuba ate nga agireetedde wagireetedde nga ne Chameleon naye asumuludde iye era ategeeza etali mu competition kuba akadde kano competition eri stiff nnyo ku bayimbi abaagala okuba ate nga bayimba mu mbeera ebivvulu embeera ya covid promotion ntonotono mu mbeera eno kati omukulu yategeezezza ekintu yakitandikawo asobodde okuba ate nga akibeeramu ye tali mu competition ate ndongo tefuukangako ya competition mwabagifuula eya competition oba endongo teri muntu yakutuma kuyimba buli omu yakeera n'ayimba bibye kubanga ate ekyo kiri nnyo wano naye nti kaakati olaba banigeria olaba bank w nti ate yaleeta Wizkid ate ka ne Wizkid alina bakola ki so it's not all about the competition it's about entertaining people kati ate music waffe asinga wakubuulirira abantu balina waka wakubuuliriza nti tojja kunsanga nga ndi mulaparoni oba mbisanya oba mubbaala nti ndi awo kubanga by virtue of my age I'm not supposed to be like that nze ndongo nkuba yange ya ki elder
sirina competition na muntu yenna era n'omugano gy'owuliriza nja gyewuliriza ne famire yange fokokoko gulawo munange mbwangu Lady Mnoze Mpita Nabawanuka Vayoto. Please don't make this legend. Big up the legend. Yeah. I learned most of my early singing was about those songs. Then as I progressed with my refining myself, I didn't know I was trying to practice for the job. I met Chagga. Big up on yourself, Chagga. Big Papa. Large up on yourself. Your mafia start me business. And that's why, by the way, people even like ask him about Chagga. People keep saying, the story Jeva Chagga.